Kisinga okunakuwaza ye Nambooze okuba nti ebigambo bye eventually bifaanagana n'ebya Museveni. Museveni banga lina tumugamba nti takyasaanira kwesimba ku bwa pulezidenti bwa ggwanga ng'atugamba muleeta mpangula. So ne Nambooze olwaleero alowooza nti okujustifyinga Lubongoya tulina kuleeta amuwangula. Nedda. Kibi nnyo okuba nti Nambooze ne Museveni kati olulimi boogera olwo. Kubanga era nga balina omuntu ogwo gwe bawagira. Lubongoya mwana political son wa Yoweri Kaguta Museveni. Ye yamwadoptinga, ye yamusomesa, ye yamutuusiza wonna waali. Omwana wa Museveni Nambooze kati gwatembeeta ave waabwe ajje yesimbe wano okumpi ne Nambooze amuyambeko mu campaign emukono. Kakati bye bizibu Buganda. But ye Nambooze gwe wali omanyi? Of course banjawulo. Babiri banjawulo. Nambooze gwe mmanya yawula Abaganda wawa, Abaganda Gere, Abaganda Ddala, Abaganda Kaswa. Nambooze gwe mmanya amanyi ebika by'Abaganda ebyava e Bunyoro. Era Nambooze gwe mmanyi nti ayawula timakyazi waliwo abantu abavudde e Rwanda ne bafuuka bannayuganda naye waliwo abanyarwanda nga b'e Rwanda tebafuukanga bannayuganda. Nambooze gwe mmanyi ono andiko ka distance. Ono ayogera kati ono aliko ka distance. Nambooze gwe mmanyi gwe baakwata ne bamubunzabunza ne tuyigga Nambooze ne tukaaba ne ku maziga. Nambooze gwe mmanyi gwe baakwata ne bakuba e Masaka nga Mufumbiro beegasse ne Mao. Bakuba buli mwana wano Omuganda okumujja mu DP. Okuba nti Nambooze yaga nti Mufumbiro mwana wa mwannyinaze era yasaanye okujjayo balimu ezo Nsubuga. Mulamu we. Balimu ezo. Mulamu wa Nambooze. Yafumbirwa bamamba. Kati Nambooze gwe mmanyi balamu be abaagala nnyo. Ono akuba balamu be okubaleeta naye gy'amanyi nti Lukwago mukwano gwa Nambooze n'aga nti kakati Nambooze wakati wa mulamu we ne mukwano gwe Lukwago ku bwa Lord Mayor awagira ani. Ekituufu kiri nti Nambooze gwe mmanyi ayagala nnyo balamu be. Ono tabaagaliza. Ono atayagala nnyo Balubongoya ne Bamufumbiro. Nambooze gwe mmanyi yanyiigira nnyo Mufumbiro. Lwe baamukubira e Masaka Mufumbiro nga ye mwogezi. Yali omwogezi obudde obwo. N'agamba nti waliwo ababadde baleeta effujjo ku kibiina tubasabudde. Mufumbiro. Nambooze gwe mmanyi oyo yamunyiigira. Ono andiko distance musanyufu nnyo Mufumbiro muliraana agenda amunoonyeze n'akalulu. Naye bombi siteekwa kubamanya. Nze ninako gwe mmanyi mukwano gwange nnyo. Gwe mmanyi tasobola kuwalanya Mpuuga. Atuuka okugamba nti Mpuuga vaayo wennyonnyoleko osibisa otya abaana baffe. Nambooze gwe mmanyi akimanyi nti Museveni alina amaanyi agaatuuka okukwata ye ne baminisita ba Kabaka n'abawamba okumala ennaku ze yamala nga teyeyambisizza muntu yenna. Nti Nambooze eyatuulako lumu n'aga ngenda kuleeta olukalala lw'abantu abeesimba wano. Naye nga tebalina kwesimba wano balina ewaabwe. Nti olwaleero yagamba nti Lubongoya mwana wa Ssenga ne Mufumbiro mwana wa Ssenga wange. N'annyonnyola n'ebika by'Abaganda. Kambuulire Nambooze n'abalala. Ebika by'Abaganda byonna byamanyi bituufu. Tulina Abaganda ddala kati nga nze gwe simanyi. Tulina Abaganda Kaswa. Tulina Abaganda Wawu. Tulina Abaganda Gere. Abo bonna Baganda. Wona osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero kubuuzaako nti wasiibye oti afunye okusoomozebwa ofiiriddwa olwazizza n'okusoomozebwa okulala nkusaasidde. Asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Ssekanjako. Nyina Honorable Kasibante Moses yali mukiise mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ng'akiikirira abantu ba Lubaga ey'Omambuka. Agenda kubuuzaako tutandika okwogera ebigambo Honorable Kasibante tukwaniriza. Nange nsanyuse nnyo bannange okubaako wano nate
MS Media mwebale nnyo okukuuma omutindo ate n'abawuliza abaffe bannange okuba abantu ab'ensonga kubanga wano ku TV eno si ffe tulabika obulungi naye ensonga zaffe ze zirina okuba nga zirabika bulungi. Mwebale nnyo, komenti zituzaamu amaanyi. Abatategedde kyoba totegedde si muteeru naye akitegedde ate osobola okukinnyonnyola munno gw'olaba nga takitegedde. Ekikulu ebisinga bye twogerako wano byakulaba butya bwe tusobola okutwala eggwanga lyaffe mu maaso nga lya mirembe, ate emirembe giteekwa kuva mu kutegeera nsonga. Amawanga gonna agakulaakulanye Ssekanjakko abagabeeramu basooka kutegeera nsonga. Abagabeeramu bwe batategeera nsonga ne baduma ne bakyamuukirira ne baggwamu amaanyi. Omanye ebyo ebintu bisatu bireetebwa obutategeera nsonga: okuduma, okukyamuukirira n'okuggwamu amaanyi. Omuntu ategedde ensonga buli kiseera omusanga nga munywevu, ng'atambula steadily ate nga w'amaanyi. Nolwekyo kye kituleeta ku mikutu nga gino okunyweza. Tweyanza nnyo, tweyanzeege. Njala tutandikire ku bigambo bya President wa NUP bye yayogedde ku kitebe ng'abiweereza ayali omumyuka we mu Buganda Oweekitiibwa Mathias Mpuuga. Aga nti twali wano nga twogera bingi naye Ssegirinya ne Ssewanyana abamu ku baabasiba ye ayali omumyuka wange, era n'ayita ne Ssewanyana n'amugamba nti jangu onnyonnyole bino, ne Ssewanyana n'agezaako okunnyonnyola. Olutalo wakati wa Mpuuga ne Kyagulanyi lulanze kati tutuuse wano. Lwaki kiriwe tutuuse tutya wano okutuuka ab'opposition okweyuzayuza nga ne President Museveni gwe bavuganya tebamwogerako? Katugambe nti Kyagulanyi yafuna amubagulizaako n'amutegeeza lwaki baamusiba. Kubanga Honorable Ssewanyana muto wange yayogedde nga bamubuuzizza tebiraga mukulembeze wa kibiina kya NUP bye yabadde agamba oba oli awo omugenzi ng'ati yamugamba nga si Ssewanyana. Ssewanyana bye yayogedde birala nnyo. Yamenye babaka ba Parliament abava e Masaka n'agamba era yali akulembera ekiseera ekyo Parliament yali Honorable Mpuuga yali ava e Masaka. Naye ng'abuuza ekibuuzo ffe abasomesa kye tuyita lead question ebeeramu ne answer gy'ayagala omuwe. Specific answer. Jangu otubuulire Mpuuga mwangamba ye yabasibya. Omanyi mu kulonda kwa bwe twali tuli mu kulonda okw'okuzaawo ebibiina by'obufuzi waliwo ekibuuzo kye baali basoose okufulaminga ekyali eky'obulabe abantu basobole okulondako oba baagala okudda mu bibiina by'obufuzi oba baagala okusigala mu movement system. Oluvannyuma abaaliwo ekiseera ekyo ne balwana nnyo ekibuuzo ekyo ne kikyuka, naye baali bafulaminze ekibuuzo nga babuuza nti oyagala okudda mu bibiina by'obufuzi ebyattisa ennyo abantu n'ekibiku ekiri kakati nga gwe olina kubawa ansa nno teri ayagala kufa. Kakati n'obuuza ekibuuzo jangu otubuulire wayogera nti Mpuuga ye yabasibya, jangu ombuulire Mpuuga ye yabasibya. Kakati muganda wange Ssewanyana n'avaayo ansa n'awa ndala. B'osobola okusaasira be babaddewo ng'ate balina okukuba engalo eziraga nti ansa y'ekibuuzo gyawadde era bo ne bakuba engalo, ekikulaga n'obujega obuli mu bantu ng'abasinga majority ku baakubye engalo banoonya tiketi kutukulembera era nga bavuddewo nga bagamba nti Ssewanyana agambye nti Mpuuga yamusibyanga ye yamenya ababaka abava e Masaka n'amenya Bakayemba Solo ate n'abo baganzi nnyo n'aga nti yali atukulembera ekiseera ekyo yali Honorable Mpuuga. Ku ekyo omuntu eyakubye engalo omunoonyanga n'omubuuza nti bwe wakubye engalo nti ayogedde omutujju wabadde owulidde gw'otya? Kubanga ogenda mu Parliament ogenda mu council bwoti bw'ono owuliranga. Naye ekyo nga nkimaze okugenda ku kibuuzo ky'obuuzizza. Honorable Kyagulanyi yatukulembera kati ku ludda oluwabuzi. Ye kennyini gavumenti eno yamukwatako n'emusibira mu balakisi y'amagye eggulu ng'emutaddeko ekisanga ekitali kituufu nti asangiddwa n'emmundu. Nebaako n'emmundu zeeraga ab'amawulire nti bannange zeezino.
ekikolwa ekyali ekyobulabe ennyo era Honorable Medad kali amaggwa oyo Sseggona n'alwana nnyo ne bamuwa beyiro musango gye gwakoma ne weguli ekyo si kyange naye kye njagadde okujjamu nti kale ku luno abasibe baamubuulira eyabasibya ate yali tubuulira ddi eyamusibya ku olwo owa bano baakola olukujjukujju mwana wattu nga bali mu kkomera ne bategeera n'eyabasibya kati ate omuntu waffe omulala gwe baali basibyeko nga bamutaddeko ebisango ye Honorable Kyagulanyi kaakati ng'ate baamuteekako omusango naye nga gw'amaanyi bano gwa bijambiya guli gwa mmundu emmundu nno ssebo yeesinga ekubira wala okusinga ejjambiya ng'ate mujinge era ne bamutwala ne mu kkooti ekirungi obutafaananga bano teyalwayo bano baamalayo omwaka n'okusoba ye yafunye omukisa bano ne bamubuulira nga bakoze amagezi gonna bo baali mu kkomera ne bategeera n'abasibizza era n'abuulira eggwanga abaasibye abantu be ate ye abaamusiba ye ali batubuulirako ddi oba ye teyalina kye kyetaagisa kusobola kubategeera kubanga ekirimu ekiringa ekigambwa nti Museveni munafu nnyo bw'aba anaasiba omuntu yeetaagako amuyamba era abasajja bano b'amaanyi nnyo omugenzi Ssegirinya ne Ssewanyana nga wadde tutaddeeko Kagezi Munnyo Mpuuga teri asobola kubasiba wadde gavumenti kaakati ye Kagezi Munnyo eyakwasa eyasibisa Kyagulanyi olwo ye yali ani kuba kye tumaze okuzuula mu bigambo ebyo nti Museveni omunafu lubojje yeetaagako omuntu omunene asobola okumukolera ku fayiro n'olwekyo basebo ne banyaba abawuliriza pulogulaamu eno waliwo ekintu ekiri mu ggwanga kye tulina okwegendereza nga Muhoozi akutta abaana baffe abasiba naerangirira ne ku social media nti gundi ne gundi namukutte musazeeko n'enviiri muyigiriza Lunyankole emboozi eyali baddewo yakuleeta bino ebitajjansa ebitalina asobola biwolereza nga neera byogedde tosobola mutunuza muzindaalo n'akubuulira gwe byogamba okulumiriza omu ku baana b'eggwanga lino ababonyaabonyezeddwa era abavuddeyo okulwana okulaba nga tufuna obukulembeze obutuufu oba emboozi yali badde yakulaba butya bwe tusobola okweŋŋanga Muhoozi tekiraga okutya mufe abagoberera ekiro n'emisana nti ddala abasajja abatukolako effujjo be tulowooza okubabaako buli kaseera ate batudayivaatinga ne batuzza mu biboozi ebibawonya nti press conference eyo eyatuula ekavule senga yatubuulira direction ki gye tulina okutwala oluvannyuma lw'okukwata Ssebuufu ne banne direction ki gye tulina okutwala oluvannyuma lw'okukwata Besigye mu bisango ebiri politiko oluvannyuma lw'okukwata abaana baffe ab'NUP mu bisango ebiri politiko abataka wansi wa 100 ne tuba nga kyekikoze headlines twali badde tutukubye omulaba enfuka naye kubanga emboozi edda ku Mpuuga omulaba ayongera ku weekeninga ng'atukolako effujjo nga likyali fresh omuntu ne bamuleeta mu kkooti nga n'amagulu baagamenye nga n'omusango gwe bamuvunaana bisango sanga ebitaliiyo press conference n'etuula n'etuzaayo ku kibaddewo emyaka 2-4 emabega era tekyeraliikiriza okuba nti ababaka ba paalamenti ab'ekibiina ky'NUP baakwatibwa ne bamazibwa mu kkomera emyaka 2 ne bafuluma kati emyaka 2 ng'olwaleero bwe tulina okubuuza ani eyabasiba nga tuli kibiina establishment ey'amaanyi erina n'okuba ne think tank esobola okutegeera ebikolwa by'omulabe ne kye bitegeeza wadde bano baabasibira bwereere think tank esobola otutegeeza nti oyo baamusibye talina musango naye kino kibagenderera ekitegeeza nti nayo teriiwo kwegamba omulabe kyayagala otuteekera mu ddiiro ng'amawulire kye tulina okutambulirako definitely olwaleero twali bali twogera ku Muhoozi kukwata muntu neyewaana nti namukutte naye kati emboozi eriwo ya myaka 3 ekiri fresh tukivuddeko headlines opposition zeekola zakuba opposition yali badde kola headlines ez'okukuba berina okukuba nti mu mpapula z'amawulire tetukyali nayo headline nene ng'opposition ekubye short ku government
tulinayo nene ng'opposition ekubye opposition tugenda mu kulonda kwa 26 nga tugamba nti ffe tugenda okuwangula protestive vote kya baga nti ki protestive vote kitegeeza nti yeesimbyewo bali 6 omulonzi agenda agambe nti ono be balimu empeke naye kana akalulu bakategese bubi kino ekyalo ffe tugenda kulaga abantu nti nno tetwasiimye buli kapapula tugenda kawandiikako erinnya lyateesimbyewo tuligolole babala amannya nga ateesimbyewo yasinze tugenda kuddira bano be bataddeko bonna tetulinaako gwe twagala ffe tutiikinga amannya gonna akalulu tukatte tugenda kuwandiikako erinnya ly'omugenzi Obote bano batutegeere nti we are protesting kwe kukola ekintu ekitakusuubirwamu so si ekikusuubirwamu ate bano balugamba nti londa langirira kakuume babeerunga bakabala yako ke kabenje protestive vote ogendamu nga togenze kuwangula era protestive vote ebeera ya mulonzi so si yeesimbyewo eyeesimbyewo buli lwaga nti munonde nze wa protestive vote aba yedikireringa nti munonde nze ali anifiti kubanga oteekwa kulondebwa aba ne baga nti abantu nga banyiize nnyo nti ye okumanya banyiize omulalu gwe bawadde owaayi banyiize nnyo nti omusajja oli gwe balabira ddala nti ebintu byamulema ate gwe bawaddeeyo protesti kati ffe tusuubira bibiina byaffe by'obufuzi kuleeta bantu balyanda nga bye basinga be tugenda okuggyako kati obwo ke kabenje ke twagwako akali mu Uganda protestive vote ebaddewo era okulonda okwaliwo kwa 2021 kwali largely wano mu Buganda was a protestive vote kyovola batwaleeta ebisusunku n'atuuka nga ne constituency ye weyita tamanyiiwo twaleeta ebisusunku n'atuuka mu parliament ng'ebyogerebwa alinga muwagizi wa mupiira abalala alaba abazannya mupiira yakuba nduulu oba kubangala mubaka wa parliament yes n'ateekako ekiwandiiko ne bakireeta ne bakiteekako omukono ne baga ntwagala ggoba ono n'aga nti ntaddeko omukono naye sitegera kyenteereddeko abantu ne batuuka mu parliament nga bayisa amateeka ne bayisa budget ne bavunaana abatutte ssente eziri mu budget nga be baazibawa kubanga twakola protestive vote mu kulonda so ezo ze results zaayo bakansala wano mu Kampala abasoba mu 17 all division is put together babalonda ne balayira 2 months awe ne bagenda bali Canada bali mu America bali London bifo byerere because of protestive vote 2021 yaleta abeNRM ne babawa kadi ez'ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya ngabeNRM Kagabo has never claimed into our opposition nebo yakwata tiketi y'ekibiina ky'NRM he went ahead to pronounce himself movement NRM supporter eyo protestive vote kati abantu eyo gye baagala kati abeesimbyewo ate bo babawaasi okujja nti nze damage mu nnonde ate nakuba campaign nti mu nnonde nze ali anifiti sirina kyensaanira ku bisaanyizo mu nnonde mbakolere the two don't add up kitulaga ensi eyawuba kataka protestive vote must be provoked out of voters voter is the vote not the leaders leader alina kuvaayo to show smartness nti bannange mu mbeera yonna gwe omunyiiva am the solution gwayagala enkulaakulana am the solution naye kati akabenje ke tugendamu omusajja aveeno ng'akuwonize nti ndi anifit eventually n'omuwaakalulu to eventually tell you nti wannonda nkugambye olwaleero abantu lwaki babagoba mu nnyimbe nga be baabeerondera babavunaana nti please watugamba nti ogenda kukola kino ne kino ne kino tokikoze this time round is a protestive vote you vote for the unfit candidate so tolina kyogenda muvunaana there is no accountability omuntu the product out of protestive vote teba na accountability olondo omulalu olondo omusiru fa abasomesa tukiriza nti gyebuli naye obujega gyebuli obutakwata okulwawo okukwa obujega muntu okuyisa budget n'agamba nti sente baziwese kanjako ne bazimuwa n'agamba nti tumutwale mu kooti yazifuna mu bukyamu nga yazimuwa kooti ne bagenda mu kooti nga kooti yerina omulaga akawaayiro nti this omukalinako challenge ni kooti tekayisibwa mu parliament yawu fena twaliwo
So tuli mu bubenje mu butyabaga obwenjawulo obumanifesting mu different formations. Actually we are lost as opposition. We are totally lost. Mwabura. Tuligenda kutege akalulu ka 226. NRM eri ku government which is NRM a displaying a register. N'abantu okubalaga how to verify registers teri akikutemu. Ebibiina by'obufuzi ebigenda okusimbawo ba candidate kino mukijje kunze. Voter verification exercise egenda maaso. Temugayidinze bantu kuba muli mu bintu ebyekiyaye ebyekijege ebyokubuzaabuza embaga etuuse mwe mubuzaabuza nti omugole omutuufu y'ono nti ate bannange embaga tejja kubaawo nti omugole ono yajja okufumba nti mulonde atazaala. They don't add up. Make ambabulire about voter verification exercise. Abalonzi bali misguided. Abalonzi kye bagenda okukebera ku nkalala z'abalonzi ku bubbi ki contributing ko 1%. Ku bubbi obwakalulu ku vote ku rigging kye bayita election rigging kiriko 1%. 99% bakimbuyega abalonzi teri abayamba. Ogumu ku mirimu emikulu egy'ebibiina by'obufuzi kuyamba bammemba n'abawagizi baabyo okweteekerateekera okulonda. Abannaffe abasinga abalonzi babalinda kubabuulira ssaawa za kutuuka ku kulonda. And it is very dangerous. Olunaku lw'okulonda lugenda okutuuka. Nga NRM buli weenebba emalirizzaawo. Olw'okulonda lugenda okutuuka. Exactly. Kitegeeza okubba tekuli waneno nti kati kankubuulire ku voter registration. Abalonzi bwe bagenda ku ebifo oba displaying voter rolls. Buli omu alaba mu linnya lye. Eryo erinnya lyo ly'olabamu si lyeribbi. Gano gooleseeko g'otamanyi ge mabbi. Yes, exactly. Kati kyengamba nti therefore political parties is really serious to take over Museveni must guide their members and supporters. Ebibiina by'obufuzi ebiri serious nti byagala kujjako Yoweri Kaguta Museveni atufutu baleka emyaka 10 biteekwa okulambika abawagizi ne bamemba baabyo bwe biba byeteekerateekera mujjirako mu kulonda. Ku register okuli amannya 500,000 amannya 300,000 gasobola okubanga si matuufu naye abantu bano 200,000 bakakasaako gaabwe nti matuufu kwegali. 3 teri abikwatako. Ku guidelines z'akakiiko k'ebyokulonda kuliko ekintu ekitali kituufu and no one has ever stood up mu engagements n'akakiiko k'ebyokulonda okubabuuza mutubuulire kino bwe kikolebwa. Bakugamba nti mugjeeko amannya g'abatalina kubeerako okuli abafu, okuli abatali batuuze, okuli abaasenguka. Mbuulira olukiiko lutuula ddi olw'ekyalo gye badisplayinga register eyo ne lusalawo nti ono yasenguka. Oba bagenda kuwuliriza buli agenze Sekanja kagendayo ku ssaawa 2 Kasibante n'agenda ku 3. Kati Sekanja ko yagisaako yasenguka oba Kasibante tewali. So muntu kyoyo gwe baba bategeeza ebibiina biyambye bityo okulambika abantu n'okugenda mu kakiiko k'ebyokulonda to iron out to search nti omuntu mutubuulire idda abakama ne banno ani ajjako kani one person go n'abagamba ono mumugjeeko obusimutegeera waliwo kyali kikoleddwa. So ako ke baateekamu nti mugjeeko abaasenguka ani abaamanyi akakiiko k'ebyokulonda kakakasaani nti Kasibante Kazzoone yasenguka gwasonzeeko yeye. Register tuzikeberera mu village meetings. The answer is no. Tetuzikebera mu village meetings. Kati mbuulire ebibiina by'obufuzi ebyeteekateeka okujjako Museveni.
bibisomamu bino oba byo mu road map ya electoral commission bisomamu lunaku lwa kulonda and it is very dangerous. Bisomamu lunaku lwa kulonda. Bwe kiri ntitulonda nga mmeka bwe. Aha. Okulonda bakubbira mu register by 85%. Okay. Era bino byolaba nti abakeberako amanya. Ebyo bakebera tebirina kye bigasa muntu ajjawo kubba. For a person inganze binyambaga nti anja genda choice yange njitekeyo. Naye amanya gendeseeko out of 15,000 agasigaddeko 499 mulimu agatali matuufu. Njagala mumbuulire agajjako yaliwa. So ebibiina by'obufuzi okudda mu bino simanya mpuuga yasibye abantu. So kituyamba mu 2026 kyaliwo 4 years down. So kikolera ani ekyo ebibozibozi ebyo? Ebibozibozi ekisooka bitulaga nti tetuli ready kutwala buyinza. Yes. Kubanga bisanyusa omulabe. President Museveni alinga omubbi ku kyalabbi ente. Omuntu avuddeyo gwe beesiga okukuuma ente ze ku kyalo. N'akuba enduulu ng'agikubira Kabalagala. Omubbi ng'akutterwa eggaba naye ng'akuba enduulu agamba nti abeekansanga muteegajja. Omubbi atta ne ku bigere. Sorry, ngali kansanga. President Museveni abamugoba olwaleero. Balinga omuntu ateega omubbi ow'ente. Kansanga abamanyiyo. Kansanga ali wakati wa Kabalagala n'eggaba. Omubbi n'akwata ente n'agiddusa ng'adda ggaba. Ab'oku kyalo kye Kansanga gwe beesiga bakuumira ente n'atandika okkuba enduulu ng'agamba nti omubbi akutte Kansanga abamulaba bannange muteege. Naye nga ye akutterwa eggaba. Omubbi ajjayo ne kusigala n'akoleeza. Museveni olwaleero amata gamugezezza. So bano emyaka gino etaano tegina kye bamanifestinga kiraga nti tebamugoba. Tegimuwadde buzibu. Ku headlines leading opposition candidate. Ono twakava mu nsonga ya Muwanga kukomerera banneera nga Mpuuga kwali. Exactly. Tuze mu Yakyagulanyi kukomerera Mpuuga. Exactly. So tulya. Era ekyo ne kikola emitwe, ekyo ne bikola emitwe gy'amakulu ku media houses. Wekiri. Ng'emitwe egikolebwa tegiri nti opposition ekasuse eri government. Opposition etaddewo ebiboozi between itself. Twetegekera kulonda. Look, mulabe ebiri mu NRM. Ebigenda maaso mu kibiina kye NRM. Mu bibbi bwonna obw'ekibiina ky'obufuzi bategese okulonda. Okuva ku structures. Era structures ezo ze bagenda okulonderamu abagenda okukwata bendera z'ebibiina mu bifo eby'enjawulo okutuuka ku bukulembeze bw'eggwanga. Ekyo ekikolebwa ne international scene kyesoma. Abalwanyisa dikiteeta tutwala mbuzi na ndiga ku Saddaaka batuwe tiketi. Ebweru basoma ekibiina ky'NRM kyategese okulonda. Era structures ezigenda okulondwa okuva ku byalo zigenda kwecomposingamu okusinzira ku mateeka gaakyo. Bafune houses ne ziripotinga nti so and so yatutte endiga yatutte n'embuzi ku kitebe ng'agiwa omukulu okusobola okufuna tiketi y'ekibiina. Ali ebweru wa Uganda between NRM and opposition aliwa dictator. Opposition. Kati betwagala tuyambako okusiga okulula ba dictator. Basomanga ffe ba dictator ku social media kutrendingirako namboza atwala mbuzi. Ku social media kutrendingirako Muwanga yatutte endiga. Ku social media kutrendingirako abaagala okwesimbawo emityana batutte ente ew'omukulu. Tekuliiko nti structure bazironda. Ekiriko nti kati ne balonda akakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda kyekakola tyatufunye abantu nga 8 abeesimbyewo bajje mu debate. Ebajja. Kati ko ne kaddayo ne kafulumya nti Ssekanjakko ye yawangudde. Ekyo ekikolebwa senga akakiiko ka byamukama kikakola ne kanominating abantu mu constituencies. NUP, FDC, DP, NRM. Kagamba nomination zigaddwawo ku lwokubiri. Kati ku lwokusatu debate then tujja babulira awangudde. Waliwo akikkiriza. Ewali oba dictator wedde emirimu. So
n'abadikiteeta eri abademokrasi. Lwaki abantu okujegewazibwa kutuziba amaaso nti Nambooze eyatuulako lumu n'agamba ngenda kuleeta olukalala lw'abantu abeesimba wano naye nga tebalina kwesimba wano, balina ewaabwe. Nti olwaleero yagamba nti Lubongo ya mwana wa Ssenga ne Mufumbiro mwana wa Ssenga wange, n'annyonnyola n'ebika by'Abaganda. Kambuulire Nambooze n'abalala, ebika by'Abaganda byonna byamanyi bituufu. Tulina Abaganda ddala kati nganze gwe simanyi. Tulina Abaganda Kaswa, tulina Abaganda Wawu, tulina Abaganda Gere. Abo bonna Baganda. Okufaananako ne mawanga nga mu America. Mu America waliyo Abamerica of different origins. Ne baga, this is an American of a Ugandan origin. This is an American of African origin. Africa olusi batugatta wamu. This is an American of Chinese origin. Abo bonna baba America. Naye munda mu America mulimu e Chinese in America ayawukana ne an American of a Chinese origin. Munda mu America mulimu e Ugandan in America ayawukana ne an American of a Ugandan origin. Oli aba munnansi. An American of a Chinese origin aba munnansi. E China in America aba mutuuze. Ne mu Buganda tulina muwa including ebika by'Abaganda atano mu ebisatu. Waliwo ebyava e Bunyoro. Tekitegeeza nti buli eyava mu Nyoro Muganda. Nambooze oba kinakitegeera. Mu Buganda mulimu ebika ebyava e Bunyoro. Naye tekitegeeza nti olw'okuba mulimu ebika ebyava e Bunyoro n'olwekyo buli eyava e Bunyoro Muganda. Nambooze akyukakyuka atya okuva ku bigambo bye yasooka olwaleero ate nga aseesetuse ali ku bigambo birala annyonnyola nti ono asobola n'okwesimba wadde yasooka kwogera biri. Era olwaleero yaga nti kati abamu ku chief campaigning manager ba campaigner ba Lubongoya ye Honorable Kasibante kubanga alaze nnyo nti ono talina kwesimba wano. Era n'agamba nti Kasibante bw'aba alina omulala amuleete avuganye Lubongoya. Ekisinga okunakuwaza ye Nambooze okuba nti ebigambo bye eventually bifaanagana n'ebya Museveni. Museveni ebbanga lyonna tumugamba nti takyasaanira kwesimba ku bwa pulezidenti bwa ggwanga ng'atugamba muleeta mpangula. So ne Nambooze olwaleero alowooza nti okujustifyinga Lubongoya tulina kuleeta amuwangula. Nedda. Kibi nnyo okuba nti Nambooze ne Museveni kati olulimi boogera olwo. Kubanga era nga balina omuntu ogwo gwe bawagira. Lubongoya mwana political son wa Yoweri Kaguta Museveni. Ye yamwadoptinga, ye yamusomesa, ye yamutuusiza wonna waali. Omwana wa Museveni Nambooze kati gwatembeeta ave waabwe ajje yesimbe wano okumpi ne Nambooze amuyambeko mu campaign emukono. Kakati bye bizibu Buganda. But ye Nambooze gwe wali omanyi? Of course banjawulo. Babiri banjawulo. Nambooze gwe mmanyi ayawula Abaganda Wawa, Abaganda Gere, Abaganda Ddala, Abaganda Kaswa. Nambooze gwe mmanyi amanyi ebika by'Abaganda ebyava e Bunyoro. Era Nambooze gwe mmanyi nti ayawula timakyazi waliwo abantu abavudde e Rwanda ne bafuuka bannayuganda. Naye waliwo Abanyarwanda nga b'e Rwanda tebafuukanga bannayuganda. Nambooze gwe mmanyi. Ono andiko ka distance. Ono ayogera kati. Ono aliko ka distance. Nambooze gwe mmanyi gwe baakwata ne bamubunzabunza. Ne tuyigga Nambooze ne tukaaba ne ku maziga. Nambooze gwe mmanyi gwe baakwata ne bakuba e Masaka. Nga Mufumbiro beegasse ne Mao. Bakuba buli mwana wano Omuganda okumujja mu DP. Okuba nti Nambooze yaga nti Mufumbiro mwana wa mwannyinaze era yasaanye okujjayo bali mwezo Nsubuga. Enakawa. Mulamu we.
balimu ezo mulamu wa Nambooze yafumbirwa bamamba kati Nambooze gwe mmanyi balamu be abaagala nnyo ono akuba balamu be okubaleeta naye gy'amanyi nti Lukwago mukwano gwa Nambooze n'aga nti kakati Nambooze wakati wa mulamu we ne mukwano gwe Lukwago ku bwa Lord Mayor awagiraani ekituufu kiri nti Nambooze gwe mmanyi ayagala nnyo balamu be ono tabaagaliza ono ate ayagala nnyo Balubongoya ne Bamufumbiro. Nambooze gwe mmanyi yanyiigira nnyo Mufumbiro lwe baamukubira Masaka Mufumbiro nga ye mwogezi n'agamba nti waliwo ababadde baleeta effujjo ku kibiina tubasabudde Mufumbiro. Nambooze gwe mmanyi oyo yamunyiigira onandiko distance musanyufu nnyo Mufumbiro muliraana agenda amunoonyeze n'akalulu naye bombi siteekwa kubamanya nze ninako gwe mmanyi mukwano gwange nnyo gwe mmanyi tasobola kuwalanya Mpuuga atuuka okugamba nti Mpuuga vaayo wennyonnyoleko osibisa otya abaana baffe. Nambooze gwe mmanyi akimanyi nti Museveni alina amaanyi agaatuuka okukwata ye ne baminisita ba Kabaka n'abawamba okumala ennaku ze yamala nga teyeyambisiza muntu yenna. Oyo mumanyi ono gwe mmanyi amanyi nti Museveni munafu nnyo yeetaaga Mpuuga okusobola okukwata ababaka ba paalamenti. Oyo simumanyi era abamulabako oyo mumundabira. So Banambooze babiri oba babiri naye nze mmanyiiko owokubiri simumanyi. Honorable Kasibante twade mu press conference ya Honorable Mpuuga ku parliament yawo ng'agamba nti ekisooka Kyagulanyi amutwala mu kkooti, ekyokubiri mwenga abakulembeze abaasooka n'abalala mulina okuyambako ennyo Kyagulanyi ng'akulembera opposition kubanga byakola tebijja mu ebyo byalina kukola. Naye ate bwe mbadde naye wano nga twogera nina ne comment endala zende abantu Kasibante tebaagalira ddala Kyagulanyi kubanga yamumma ne kkaadi ne bamuwangula mu Lubaga. Era byayogera byonna abyogeza bukyayi because bamumma kkaadi mu Lubaga kati singa ye mbaka wa paalamenti sokoddemu ekyo kati. Ekisooka nze emirundi ebiri gye nali mu paalamenti siberangako ku tiketi ya kibiina. Nali ku independent. So senga nali nga nnyiiga nnyo kwolwo nakubaani yaginnemesa. Ekyokubiri bwe kibanga byenjogera nina kubyogera nga bannyimye tiketi nga batabyogera tebabyogera kuba bawadde tiketi. Ani mutuufu? Aboogera ekyo bategeeza nti waliyo n'abalala baali badde babyogera kuba mu kifo ky'obbiwakanya baleetayo background baba bategeeza nti bituufu era bano abaafuna tiketi babisirikidde busirikizi era nabo basobola obyogera nga babamye tiketi exactly kuba bituufu. Awo bamutuufu nti Lubongoya muwaayiriza nkiraba kuwaayiriza kwamu nti Mufumbiro muwaayiriza nti Nambooze mwogeddeko ebitali bituufu. So bwe bibanga byalina kubanga mbyogera nga sifunye tiketi then Abannayuganda balina okwesiima era basabe nti bwe tuba tulina kubyogera nga tetufunye tiketi bafuneyo abasinga tebafuna basobole okubabulira amazima. Ensi bw'eneekoma okuba ng'esirikira mu kulya era ng'abayogera abakubi b'engalo batutwala nti olw'okuba talya kati kyava ayogera. Nze nali mu paalamenti ebisanja ebyo nga sirina tiketi ya kibiina ate ebisanja bye naliyo nawagira Dr. Besigye ng'alina ekibiina kigabana tiketi naye nga alirwedde okuwa kyali kineetaagisa genda kuginona n'ogaana era nga ndi muwagizi we nnyo ekibiina tekyagaana kunsimbako bantu era sikivunaana sikivunaana. So sirina kye misinga mu tiketi abantu baali bannonda sigirina ekyabaawo it is a natural calamity disaster. I mean ngoloza nti gwe balonda gwe basinga okwagala. Nze muntu eyagendanga abagamba nti bannange nze njigidde ku radio naye waliwo munnanga ajjidde ku manvuuli
temulonda simbo ziringa kadaali. Towasa omukazi omubi kubanga anyumyedde kadaali. Ebeerawo olunaku olwo. Engera toddamu gimulabamu. Tojja kubeera naye emyaka na myaka nga talina kadaali. Gwaliwo awanika manvuuli nga bamugoba mu Kampala. Naga temungoba ndi wa manvuuli. Nolwekyo abakirowooza ekyo sirina kyenkirowoozaamu. Njogera bwogezi bituufu. Ekyokubiri yenjogera Namboozi yabyogerako okugamba nti abantu nga Lubongo yamuddeyo mwesimbewo ewammwe. Kuba naffe eyo tetusobola kwesimbawo. Ebyo Namboozi yabyogera, nze njogera bya Namboozi wange oli ataliiwo. Kuba mmanyi bimuluma. Gye yalaga simanyi. Ne batamuwa tikiti naye asobola otuwa amazima. Bino byenjogera Namboozi yabyogerako dda bulungi nnyo. N'abimenyaamenya nga bituufu. Lubongoya n'abamufaananako. Muleke abaana baawano. Olutalo luno luwangule luno. Wano. Mwawambawo dda. But yes. Mutuwambire eri ewammwe gye muva. It is strategic. Muwanga ajja kubulira mu bigambo bye. Nti olw'okugenda e Butambala. Ssentebe wa district yajja naye. Woman MP najja naye. Ne bakansala Nkumuliitu najja nabo. Ne basentebe b'amagombolola. Kitegeeza ki? Nti mu district ye Kampala already Woman MP tumulina. Already division constituency endala zonna tuzirina. Already omwami Lubongo yagamba nti ewaabwe ate muganzi nnyo. Distance ali ku distance okuva ku kitebe awaliwo office ye neri ewaabwe. Kati saasira Nandala. Era naye Secretary General. Office erina Jjanankombe. Akiikirira Budda Adiri oyisa n'Embaale. Ono yaga nti ate mu Mbalala mwawangula. Mbalala. Bwala twakatandika okwogera yagenzeyo atuuse. Naye omuntu atya okugenda the rest of the country nga Secretary General wa kibiina olwo agendayo kunoonyayo bammemba. So aganti olugendo lumumenya okuddako ewaabwe. Addayo kulambulako maama we. Kakati oyo ettima lyatukolako. Kulemererwa kugenda eri aleete ssentebe wa district ye Mbalala, aleete Woman MP we Mbalala, aleete ba district councillor be Mbalala. Lyettima lyatukolako Lubongoya. Ebifo byewaabwe abireke nga BNRM be babituddemu. Kati ajje akotogera opposition. Ono webukooli Mufumbiro. Ettima lyatukolako nti yakulaga nti akakase era ekibiina kimuwadde amafuta. Agende waabwe naye alekomewo n'abantu abo. Netiwaaka y'abakulembeze baayo. Naye ng'ayambiddwako Nambooze n'abalala bali mu kutulugunya mulamu wa Nambooze bamutwala mu kifo ky'atasobola kuwangula nga naye akimanyi. Nga bamubbye amagezi nti genda tukusimbye ku bwalo. Kyembuuza nti kabi ki Lubongoya okugenda e Mbalala n'akomawo ne Woman MP, n'akomawo ne ba constituencies endala, n'akomawo ne district chairman nga opposition, n'akomawo ne bakansala. Nga kirungi okubeera wano olwedde ng'ebyo ebifo twabireeta dda. Twajjako Museveni ne batuyingiza abantu mu bifo. Manyi Museveni yatuwaako yatuteekamu gye bayita comfort zone. Abantu parliament ewooma. So struggle oluusi tugyerabirira. Oli abala kakati nno ne opposition naye ewooma. Ekibiina ky'NUP kifuna obuwumbi obutaka wansi wa butaano buli mwaka. Olwo opposition tewooma. Okimanyi nti eyo comfort zone dikiteeta akwata obuwumbi obwo n'abubawa mumuvuganyi. Dikiteeta n'akwata emmotoka n'aziwa leader of opposition in parliament. Ekibiina ng'ekye-NUP ne kiga nti ezo tezitumala nti buli mubaka buli mwezi atuweeyo akakadde. Ababaka bali 57. 57 mwezi ogwo. Emyezi 10 ze milioni 5.7 ziva mu babaka. Kakati jukira ate waliyo endala emyezi giri ebiri gyendeseeyo 5.7 emirundi ebiri ziringa 10 ziva mu babaka omwaka gumu. Opposition ababaka bafunamu akaayo mwongereeko kibiina ng'ekye-NUP obukadde obutaka wansi wa lukaaga.
naye nga kirinayo n'obuwumbi 5. Museveni atukoledde opposition ewooma. Enzigi za loopu onaaliko Ssenyonyi mu bajeti ye kati mulimu esente z'ebbaasa za donation tezikka wansi wa bukadde 7. Zize teziriko accountability. Oli yaziteekawo teyagendera mujjako accountability. Naye yateekamu donation. Kuwoomerwa opposition. Kyova olaba nti Secretary General agamba nti nsigala ntya. Nange mufunaawo ki constituency siri wa bigambo bingi. Ekiwedde. Ate mulimu waffe nti tumukyagguwe. Bakataapu bagende bwe bali. Opposition yewooma. Kati abali okumpi nayo mu kugabana be basinga ogiwoomerwa. Kyova olaba nti Avemba tayagala kuddayo kukuleetera kutuuya na kuleeta bifo birala. Agamba mpewa nawawedde nange ngiwoomerwa. Owe Busoga naye agamba nange erisiddayo. Nange erisiddayo bannange ate wano ninawo n'omulimu. Omulimu kati Secretary General sente zaafuna ziyinza okuba nga tezikka wansi wa bukadde 5 omwezi. Ng'omusaala gwe. Goloza lwakyaga nti siddayo eri. Nyawo ofisi yange kuba wala wana ate neno muyinza ogitwala byombi abyagala. Nakwata 5 nakwata 3 nyuke n'ekinana. So yalina obeera mu ofisi. Omwogezi ngoyo ayinza okuba naye nga tezikka wansi wa bukadde nga 2 omwezi. Ayinza naye aga nti amundeko wano nekiri mbeere nga gyendi. Opposition dictator yakitaddemu butto n'agiteekamu kasukaali. Ayinza n'okuba nga eri abuuza nti kabawoomedde kasukaali kanoze oba twongeremu. Dictator. Alibuuza bamuvuganya. Bagala mujja mu ntebe. Baga nti kanoze bulungi. Bonna buli abali ku kitebe n'ayeera afunye ekifo ky'obwakansala gye yeesimba. Sente bagira bakaawo ng'ewooma. Anti bano abalipootinga ezireetebwa buli mwezi baziraba nga baziprocesinga ne bagaa sente nga ziba nnyingi. Naffe senga tugenda eri. So dictator yataddewo comfort zone. Comfort zone netta ku misinde egimugoba. Ensonga lwaki oŋŋambye yali yenywera mata. Abaali badde ba planning nga tufuna tutya ebifo by'obubaka bwa parliament ebirala ebingi. Tuyingiza tutya Secretary General n'omumyuka w'omwogezi mu bifo ebyokulyako dictator bye yateekawo. Ezo constituency dictator yazitondawo. Dictator ebifo by'obwa kansala kati mu kalulu akawedde yatondawo bingi nnyo mu Kampala ne Wakiso. Abaali bamugoba ne bagenda mu ebyo. Kati alabye batandise okubabuuza tutukoledde kino n'abagatta wamu. Ababadde 3 ababadde 4 buli omu nga kansala kati bali mu constituency beekuba tubalabanga. Dictator atondawo board. Kumanyi waliwo rediyo emu erikakalanga kagamba wano ku rediyo yaffe eno tukuwaana ate nga bwe tukujerega nga bwe tukuvuluga. Tukuwaana ate nga bwe tukuvuluga. Dictator awaana opposition ate nga bwagivuluga. Ne wayitawo akaseera n'ateekawo ebifo by'obwakansala nga bingi. N'atondawo gundi bonna bakansala. Alaba bazimbye constituency n'azigatta 4. Kati abanna ebyokumugoba eri bali mu kwekuba bokka. Ono wagundi ono yatutte enkoko engimu, ono yatutte akabuzi kabi, akange ke mbamulya. Olutalo luli awo. Ye dictator. Mugenda okubiraba kati bw'anaakimala mu kulonda kwa 231 otunawa tukyatambudde bwetu ebifo bya local government ate bajja kubyongerako. Olwo ate abantu baddeyo okubinona. Bw'ate dictator bw'atambula tusiibula olwaleero. Katusiibula olwaleero. Ensonga eno ya Honorable Mpuuga Yekula Kyagulanyi mu kkooti kiyambako naddala ku opposition kuba balwanyisa muntu omu gonna. Kiyambako singa obadde gwe wali muwagidde ogenda mu kkooti. Iyo omuntu yenna ali agreeable kubanga kati ekyo Mpuuga is personal agreeable kiri ku ye yenna. Bw'aba asobola okusiikinga redress mu kkooti it is wera sirina kyendowooza nti kiyinza okuba ekibi nga yesobola okukakkanya ku bantu ate netuyamba nako olutalo ne luddayo ne tuba Museveni. Mpanga omuntu bw'atandika okutegeera nti kino bannange bajja kunvunaana. Abalooya abalina kye bayita intention tulaga nti yogere ebyakalebule bw'osukkawo ayinza n'obutakutwala naye kulondoola ne kkooti ntimanyi gyeri ina capacity bw'osukkaawo. Genda okulaba nga naffe batuyambye abantu ba bulijjo ombuuza kiyamba kwera kiyamba kitya
olutalo twagala tuddeyo abadde azzeeno ng'ente gye batutte nga bagibbye Kansanga akuba enduulu nti bannange bagitwala ku lw'eggaba ate ng'agikutte agitwala Kabalagala. Eri bw'avaayo chairman waayo n'amugaa nti eno gy'oganira teriiyo nte gye baleese omanya nti addayo enduulu n'agikubangeddeeyo. So nti buli kiba kituyambyeko. Kale olwaleero ndoza tugendako olwaleero tukomaawo tweyanze nnyo tweyanze bona lwe kasiba nti Moses